naye Jose Chakala talina maanyi ebyagaziwagaziwa talina yadetonderwa otwanyi tiyerijja ku Sibbi ye Sibbi tamuerijja ku Kasibbi kalifane era nalabye ekibiina bonna ng'ebali ab'amaanyi bali mu aba asooka Tata Kimbo ne Sibbi atwa ne Kimbo asinga Jose Chakala amaanyi ku stage tufudde yali mukasuna beni ayambala gomesi yani nakanja yoyo mama nakanja nawo kayina amaanyi kati abasigale tuli mulevo yemu nabo anti Jose yazze nayagala ate wabewo ekinyawo agwewo hey stage mumire mama nyabo ngoyizo gamba ate nzenzize kwenyumiza ngoyizo gamba nzenzize era ate pastor pastor ina mukumanyi naye kati mubona olingo ngama nti ate ye gundi talina amuyadde ate musiramu ani ne pastor singa Jose Chakala amaanyi era ku stage endu generally gwabya jjo ate musiramu naye asinga Jose Chakala kana n'inyizo Chakala twatowooza nti abasinga bonna amaanyi yasinga obutaba n'amaanyi 2 million ne mwaka million deposit n'atuuka sente abantu basinze bagudde sente ku mubbo kumu tulina ku milizi kumpi nga 7 mu 5 sente zetwakoze ku stage zonna n'oziwa abantu ne zigwawo katono nnyo n'omugamba kwata mitwalo 5 sente zifune ku mandi nikakwata oluggi nikakaaba banange zimumpisa amaaso boni ngomuwadde kale natamidwa kakaza akabaita Justin Nantu gina ko bino bitogera nyezo okwera owulira mpamedda ba artist abatalina discipline mu ezemu sagala kuza kigambo kiji towa artist atalina discipline mugobe muleka yetegeke babanga tegedde nti ebiseera ebisinga fefe nyini baganda nyini kigwa yakola ki yakiwebwe ndi kati osobola okulaba sente ezo nga bw'ozookedde ng'oluusi promoter ali Masaka promoter ali Mutiana ali Mubende tasobola zikwata ziwa ki Muyimbi muntu gwe waziwadde milioni meka 2 oba togisudde kakati agonde kojja kyenjala okugamba eno concert n'abadde njirowooza kirizo bagaana okubeeramu abantu abangi owulira ngera amanyi bajja kujja ekintu nga ngenda kukikola namwe kenyinyini mwesunako bannanyini kintu ofuna bulungi kuba comedy bebeera waggulu kuba na Justin Nantu mumulaba bamulabanga comedian ofuna bulungi naye nga teze bentunulamu mulaba alina kubeera mu kirasi yammwe kubuulirira bakyala naye olwokuba abantu mwamutwalanga comedian netumuteeka ku stage ate nga akusanga nakuwa ekitiibwa muzeeyi omukazi nabadde ku ssimu n'atawanya abaana bange zibanengeri mumpe ekitiibwa temumpe ekitiibwa ngakapade muwadde balansi we nze nsobola okuba emitwalo 5 ba artist abatalina discipline nawo Justin Nantu mubateeke ku stage mubaleke beetegeke ekigambo ekituufu sente ezenateredde mu comedy festival tezavuddeyo naye n'osanga abantu ng'amooti n'apafominga n'agenda mawula nadwini n'apafominga ne bagenda nino osanga bano ate abatajjayo sente ne babanga talina discipline goyinza okuba Justin Nantu millioni zibbiri yani munyande saana kubyogera balabanga omugwedda lunene adde nkibaze ng'amanyi nti abantu be bajja abantu nga kakaaga mbanzijjayo sente naye n'obanga nekyomukoledde agana kisiima ali ku stage awoggana kabuze kataka kakazi okweyambula kuba nabadde ku ssimu gomanyi nasasudde sente nawasigala omwezi nakubiddeyo omwana wange nanga amatata waliwo $3,600 ku mulyango zisigaddewo nga waliwo bizonto tebanafuna balansi waabwe bizonto waliwo abantu babadde nga 2-3 naye n'ekintu ekisembere ddala okubeera ekitono nga tosobola kitegeera ba artist abatalina discipline ekivala abasinga baagwa saala kuboogerako ababeeranga ku social media ne bagaba bapromota abo babbi owulira ekyo nabaddaawo nga n'abaana bange ku mulyango bavuddewo nga tebalina na transport Justin Nantu yasinze okunyiza mu show yonna kasi olunaku lwange kasi olunaku lwange kumanya okulira bulungi eyo mukulabako kadima nga gwe yategekera ekivulu concert yadde musenengame zotaddemu wayinjectinze mu concert eyo ndowooza milioni nga 3 concert yadde mu millions nga 220 era sigenze tobadde nobanga buli artist yafunye sente bakuba ba comedians betuwa sente nyingi
ba comedians abaleta sente tebawera ba comedians 10 mu Uganda abaleta sente goteka ku Japan nti Mariaki Tamoti Madwata Nchiko Maulana Drain goteka ku kipande notula ku myango linde sente mu Uganda tebawera 10 ne comedian gowe million n'omutegeka n'oziraba era tebawera 10 nina bawadde sente abo bapro abo nanjala kugamba nti nali mu comedy festival kintu kyaffe nafunye ku sinema n'engula TV n'engiteeka waka comedian yafunye sente entono yafunye emitwalo 5 yo yafunye sente naye nga tusobola mutimba n'omujjamu emitwalo 10 atutandise okuba abantu batesitese nkubuulira comedian gwe nawadde sente entono ofuna bulungi namuwadde emitwalo 5 naye nga bw'omutimba tosobola kumugyamu emitwalo 10 kyenkugamba bapromota mwenna buli artist atalina discipline buli artist atawa promota kitiibwa temuddamu mulanga baba batandise okukiwulira luli ebivulu byalinga bingi okyabiwulira Golonzi njagala nnyo erinnya kubanze mu bintu binasaba ekyerinnya Mukama mwebaza kikyateeka kivulu mu nfuna erinnya kuba mu Uganda tewali nsinga linnya mu mulimu guno owulira bulungi naye n'oteekako ekivulu n'oteekamu miliyoni 2.2 n'ofuna miliyoni 105 owulira bulungi sente ezimu zabadde ku Momo bantu bagulira ku Momo ziwakoze ku stage zonna n'ozisasula balance w'aba artist naye comedian omu najja ku stage nga bangi miliyoni nomugaba kuweka 5 awo wali abalala nabo bafuneko sente za ku Momo baziko MTN kwa sente miliyoni n'okaaba bane nanyigita akazi kebayita mole bakaita batekana kaza akabumula kani bakana nantume Justin kanyiziza kakaza kuninja mpula njana nakawa miliyoni 2 tuli ku The Truth Media lunaku lwa Monday buli Monday tubeera ne David Compromoter nga tuyisaamu wano wali na wano ebintu ne tutambula bulungi ne tumanya nti ensi yabadde bweto tulamu ensonga nnyingi tunamu ekivulu kya Abitex Comedy Festival abantu bafunye balubatu abantu abamu tebaperforminze abayimbi beefuze stage kwegamba ebintu ebyayogerwa mu press conference ate byabadde bwebiti mwakyusiza bikyuse wedda mulaba omusajja wange kamera oddukira ku buli ajja ate jukira bodduka banabalala bakwata ate gwe baba bakwatiramu ng'ekikumi kyotwala oyambadde ovulo ngamba omusajja namusuubiza omujjira de nyambadde ovulo kakasa wabadde mu ki ekitongole kikudusa bwe ekitongole watidde butenge gyadde smart naye ng'ekikumi kyotwala nyambadde Friday wayambadde ovulo Friday nakulaba ng'odduka ninga mu musego nasuubiza tugende tukole baby shower ate nange bintu bingi mwabadde muli mu kudigida nga ne President Museveni ayogerako eri eggwanga ani yamukkiriza gwe basement ogiwona abantu nange balineremereddwa biva ku bino bye bakutwala eruzira eno giba miggo abantu bakuba ne bakwemere n'olya eba okyasobola ogirya bakuba ne bakwemere n'olya so mu bintu byayogeddeko mwabaddemu ebya bbeiro mwabaddemu mutajja kulayira mbu n'abagamba ekintu ekyo kigambo kiri simple naye kirira kitegeeza binene nga balina abantu bakwatirawo ne bagamba ekigambo kyali kinene kigenda kukwonoona eggwanga nga balina okukola ki okubakwatirawo ng'obudde bukyali kyovula abakwatakwata abantu n'awagira Muhoozi ku bintu byakola n'agamba ezo enteekateeka kuvanga Muhoozi yakamala senior 6 bamutwalirawo bamugamba afune banne be yali asomye nabo abawerako nno bangi ne bagenda ne batandika obbatendeka kati kuva senior 6 kati alina emyaka emeka awo naona nga bayita mu training so buli mutendera baguyitamu so buli kye bakola bakimanyi sireza basement ogigendamu kati eriri so n'agamba musango okumma omuntu okwegatta nagwo musango lwaki mulumya abantu awo kiyayokezza kirungi video zinange nazibawa ekyokubiri mwabaddemu mugundiye mwabaddemu Miriam Matembe
n'agamba my sister Miriam Matembe namulaba wano nga muleta mu kooti ng'awenyera aba afuluma kooti n'atambula bulungi n'engamba ye waliwo namulaba n'agamba bannanga ati mukazi mu sister wange bamukoze eki bwe yali afuluma n'agamba ansibye ekiwaanyi so bwetu we yabadde bintu bwetu byabadde bitambula so tulinamu Crystal Panda ne nani Keisuku Crystal Panda ne Bruno K. Crown Japan season eyokusatu zonna zigula mbakulisayo munna abadde Lugogo waliwo bounce awo asala akakati yewangulidde firiji oba ku mutwalo yadde mutwalo nasula firiji santi tuli mu season 3 zonna zigula season 3 yep zonna zigula kati ze tuliko tumiddeko Madam Rashid Bungereza ali atya tayina mutawana okay waliwo omukyala abana ekikasimu yange njireseyo naye ayagala bintu akulu Japan katone yaga tumutumireko naye amanya agebe tujja mutumiranga ntumiddeko Ajati Congo Ajati Congo kutumiddeko nnyo ne Crown Japan akatwe mutumire Crown Japan akatwe kumanyira boss wange no kiba kitegeza ekatwe Crown Japan ekatwe abana abato bagamba mutumiddeko yakubategeza tigenda kuza omwezi 21 omwezi ogw'omu kitegeza gwe mwezi ogujja mami Irene agenda kuba ina concert nakuba bategeze process yagikuliza era kati njiwawo mubiri kulwa bajjo kuba kuva inava mukubasa kinza kumusasula okujja ko kino njo kulwa bajjo era nsaba mugere mwagere omukyala Irene omukyala olale bojjo flutaya mama paya singena kuza omwezi 21 au kusena hotel ne papa ne ejali rwa tumisa mu mpola mpola 13 waliwo nyine kitu kirabye dance wakirabyewo ku internet yoko waliwo akakundi ndowooza kagezezza okunonya mwami Semakula ne kacyamubuliddwa katya nalabye omwana yakoze posti nagamba mbu Semakula yazaala mu bisirikiro omwana wagirabye nagirabye but bigambo byali bya bisirikirwa yayogera ekintu engeri yakyogera yagamba ne bwe nazaala Semakula teyajja olw'okuba yali atya kubiri bagamba nga abantu balowooza ye yanzaalamu kati bisirikirwa yeye nnyini tiyalekedde bantu kyakusalawo kati ne waliwo nekirango waliwo ne yagambye mbu kalenda yali ya kafeero eno gundi eri wano naye gundi eri awo katwawo kafeero yabeerangawo nnyo ku Nairo Hollywood muno yali ya kafeero Kani Records mbu nayo yali ya kafeero ya Mwami Semakula ya Kani Records ya Mwami Semakula naye ati nze ekisooka kya byonna nze buli muna Uganda yenna ali eyo ng'owaka santi Kani Records ya Mwami Semakula nteera ekigambo Kani Records mu komisiso nkikitegeeza anti waliwo abantu ddaasa bakola ebintu naye nga just gw'okyogera bwogezi kakati erinnya The Truth Media lira kyeritegeezeewo era ina meaning yaalyo naye omuntu asobola okugenda gye nagabatuka eyo kyano siye kiva omugamba tubuulya amakulu gayo etegeeza ki kuba oli agenda otuuma ekintu erinnya alina akwavudde kakati gwe wenna agamba nti Kani Records yali ya mugezi Paul Kafeero totegeera obufunze aye tokisala mukireke tebategeera buli akyogera yina tategeera kubanga tebamanyi Kani Records kitegeeza ki kale nyina amala okubabula ku Mande janja kujja mabuli nya kyayitegeeza kakati Mwami Semakula nabuuse ebintu bingi buli simanyi lwaki buli sage babagaza nnyo okola tebamuleeta kubanga yasalawo yo obutogera n'asirika yasalawo yo obutogera n'asirika era wano kiba nti kulomukagala kola interview utwali mbozi bakane bagamba nti okibanga kisoboka bisirikirwa asirika taddamu kwogera kubanga kyekizibu n'abaana ab'omugezi taddamu kwogera naye kyamukisa mungi gyensembi okutegeerako abantu bagera tukola interview yonna kyokka ate n'ekirala kyendabye ebintu bya Kafeero bino dayas waliwo ababikumamu omuliro waliwo ali mu kuseesa kiri kyoyogedde sooka okimenyewo tebagenda kukola interview y'abaana tebagenda kukola kati kuba wano tebagenda kukola
tewali agenda bakubira simu abagambe tugenda basondera wano nga balozezza ku kintu kubasondera sente bafuna sente zisuka mu milioni 2 ngamba bana abana katayogera ku bana bakafeero njogera ku bana bakafeero wakati nze kyenjagala andi bana togera ku bana bakafeero omusayo bakomezzawo mu mateeka sisa gandi bana bakafeero sina bukakafu gulya bugbalya sina bukakafu okuleka nga bazzeyo ne badda naye kati nze ngenda ku mateeka gikyagabe ekyo abantu kasuku tebatamutegeddeko nze njogera ku bana yabagambye bannaye okusonda musonda ne mulekawo okusonda nga musondera nti musondera abaana bakafeero ekyo kikyamu mugambe tulonda abaana bataliiko bazadde baabwe ekyo kikyamu era kyabadde akaayanako nti etteeka we liba kyeriga munene etteeka terimanyi ddiini terimanyi nnono era nze nandirowoozezza nti Bruno namukubirako nga takwata nemusenga muziki kwa sababu nadamu nankubira nga nange ndi mukuyiribwa olwo samwe yenze Bruno nandirowoozezza nti essaawa ya leero kasuku bayinza okuba nga bamufunye bubi naye temwetaaga kuteekawo mpalana zitayira nnyo makulu ekituufu kiri nti nange nadde sikitegedde naawe wadde tokitegedde niyo maze kukingambako awo yani kanso yago nadde nkibuuza naŋŋamba amateeka weegali kafeero mu mateeka alina abaana bameka bana era woovaayo n'okola ekintu kyonna nga kyekuusa nga olimbise kafeero nti olaga nti yenna nyini kintu kino ngaeteeka lyagamba si kiki gubeera musango naye tetwagala mu mbeera bwetyo tuteekeddwa okuba nga tukwatagana tuli wamu so bano abaana abana babaganye okukola tewali agenda kuddamu kukola interview tebabaganye wabula bafunye okuwabulwa olw'okuteeka ebintu mu mbeera mu nteeko bafunye okuwabulwa interview tebakola baziveeko era n'omulasita kyensimbye okutegeera enviri aziggyeko gundi Simon Peter enviri azisazeeko kakati yali n'ekiradde asirwa kuba nti ojja kunsonyiwa okuva ku mulamu agwo omanyi nti ebbanga lyonna nze nange sijja kujja mubadde mukubakomerera Swazi nomenti Swazi tatunanga kintu kyakafeero na kimu eyo topiki tugirinda tovudde ku mulamu agenda maaso tatundanga kintu yadde neki leka naawe buli kintu kyolaba kyali kitundibwa famire ya kafeero ebadde etuula wabula bo kibasalawo okukola basalawo Swazi bamukomereza omusaalaba bamubijjise mu bantu era Swazi ayinza okuba nga abadde alwana nga fe tugamba nti ye mubi nga ate Swazi ye mutuufu wamukomerera nako ati nga nze ndaba ebintu byonna yabiriko naye era kulwomukaka twamala okukola interview nafuna nze simu ziringanga 4 ng'ate zonna z'abantu bakulu bantu bakulu nga tebaga waliwo yange nze sisobola kukola interview naye kyamusamu nti byengenda okwogerako nawulidde ebimu obyogerako awo simanyi ku Nairo ne mpulira n'agamba ne mwami Mawa kati waliwo yangambye mwami Mawa byayogera bituufu naye mwami Mawa yeekubiddemu alimba bisirikirwa byonna byakola bituufu era byayogera bituufu lwakuba nti ng'omukazi alina obusungu ku bajja be n'aŋŋamba kati ono limu wansi 3 waggulu ye ng'akomerera bisirikirwa balinamu obutakkaanya limu wansi 3 waggulu yaluwa Kizito Kizito kakati gwe tewamulabe nti wansi yazigazalimu kakati 3 ge gali waggulu abantu bonna ekyamusa mungi ababiri badde bayimbi omukyalo omu ali Canada omwami aŋŋambye ali California niwe California twogedde nakuba ne ku video ko ne mula ku video ebintu bisiba byali mu kwogera ko omusajja yambuuziza ekibuuzo kyogamba bisiri ko ali mu kwogera omanyi nti bagenda okuziikulayo abaana okuziikulayo kafeero ng'abaana omuntu bakimanyi ne Swazi yagenda luvannyuma okimanyi no Swazi yawulira buwulizi n'adduka agende nga takimanyi kakati ekizibu kyonna kye tukyalina essaawa kye tuteekeddwa okutunuulira bonna n'omusajja ngenzi omusajja owa California omanyi lwaki kkubidde essimu ne mugamba nedda naŋŋamba nakuwulidde ng'ogamba waliwo ekiwaanya abantu bano kye tutamanyi nange nsajja kkubidde essimu ekituufu kiri nti
waliwo ekiwanya abantu abo nange wachoge nange sikimanyi twakitegere twaliwo ekibalwanye eiza balina endowooza egamba nti omusajja yalina ebyobugagga bingi ebisukka ku bino bye balaba nangamba yana nakulabanga okuba swazi nebuli omusungu nengane kale muganda wange ono tamanyi nangamba abaana abo interviews badde nga bajja bakola naddala swazi abaddewo swazi kuvadde wano ng'alwanira bwenkanya bwatatawo kusajja nambuuza ekibuuzo n'agamba Mugerwa yakoze interview muganda wa Kafeero n'agamba swazi bamuzaala musimanyi mukazi kana nakwetuka like that way bitye bwe yayogedde namulamulaba nambuuza n'agamba n'ogamba mbu swazi ye mukulu wa Buladina ate nga bwebagana tupate tumanyi nga ate swazi yali adda ku Buladina kati ekyo omanyi kugambo kyomanyi oboda n'okubidde era kanyesi mujendikaawo balinga adde baneekobanye ng'onaakuba nono naakuba kati omimbi nambuuza kyongamba gwe okudifendinga muganda wo kyoteekeddwa okwogera ekyo naye nga tuze munakyo sensi gwe osooka ng'odifendinga muganda oyogera ekigambo ekyo nti yazala mwana tanneetuuka ng'odifendinga muganda wo nedda kakati ebintu bya Kafeero bira mazima gali nti Mwami Daasi webiwuliriza famire ya Kafeero bayina ebizibu bingi kakati nekyewuunyisa nekira ag'omunkubo gagamba mbu Kafeero agana n'okufa nga takyakolagana na famire ye ekyo kyo sigenda gamba nti 100% nti naye emabega wo nekyo nze nkiwulira era mbu ne mukufa ayina n'oluyimba n'eddameri yakola awo eri obwangu tamutwalanga mu funeral service kamusemberezanga famire ye era bangamba n'abafamire oyo nenda alekaana ennyo mundwaliro teyalinyayo ne mukozi kati yalinnya era kati ekizibu eki kyaliwo nende kati ye problem bannange ye problem waliwo nayagala omukubamu nende kati ye problem nakyali wange yagambye n'amusanga mu kakuubo obulungi naye amubuuza lwaki teweesonyiwa biro byonna bigenda mu maaso nze kyensaba abaana kuba mbadde njola n'omukulu nangamba abaana twateeseza n'abaana taddamu okukola interview nebisirikirwa twateeseza naye taddamu okukola interview n'agamba omusajja ngambe bisirikirwa asobola kubanga ayogera ebigambo 180 bituufu wali n'agattamu obusungu n'agamba kati wali awalala agatta busungu era bangambye mbu waliwo ow'amawulire omu akozesa bisirikirwa ensobi apanga story era mbu yasobola okupanga story abantu bakola interview nga bafuma bisirikirwa anyiiga ajja akola bafune kye baagala wali awo nja kukuwa amanya nga tuvudde ano ku mpewo ye ayagala kuggusa programu yaabwe bisirikirwa ajje mawulire ayogere era ne wamulaba yamukola interview wakola interview ezakaleekereeke ezo ng'aliwo abadde azipika emabega kati gwegenda yogera bwoti ne bwoti gwegenda yogera ne bwoti ne bwoti nalabyeko ne interview ziti fina masannyalaze naye ayogedde sifina masannyalaze basiri mistaken yagambye nti gundi yabba simanyi ebimo bya Kafeero ate obuzibu obwazize buli omu ayogera kakati nalabyeko n'abidex ng'agamba bapangako ne balunywa balye bisirikirwa n'ababba airtime mungi nnyo kati essaawa ya leero nze nja kugamba muganda wange Swazi ye Mamuli Katumba ate yagambye gwe wali kikazi kyange wanobera wange nakuli kati Mamuli Katumba ate naye asusse ate Daasi nja abamanyi ebintu bino abatulaba n'abatuwuliriza essaawa ya leero ebintu bino biri mu famire ya Mwami Kafeero omugenzi naye teweebalabala nnyo nga waluka gw'ofuna ebijja wetu mu famire yo tewalawala nnyo muzeyi Mukambe naye ng'ofuna ekijja ewuwo kubanga kino kyetaaga kuziyiza myaka 19 naye nze nja kusaana ebisirikirwa osirike bigambo ebikwogeddwako era omusajja ngambye agenda kubeerako ne Mwami Mawa n'agamba ate beemanyi nnyo ange oyo mawatanya akyalo bitwabeeranga ku Nairo Theatre n'agamba musajja Kafeero yayimbanga ennyimba ze nga ayina zira kizibitegeeza naye ebisirikirwa yamubeererawo nnyo bayinza okuba nga balinamu omulumulu bwabwe naye y'omu ku bamubeererawo nnyo naye bonna nga badde njogera nabo omuntu alina pulobulemu kati ye mukulu oyo nende kati kyekizibu kyokka naye ye alina ekirowoozo ekigamba nti Kafeero ayinayo ebyobugagga ebirala oba nga kiro ya Golodi erina weeri
oberi nende gwe bagamba mudwale tuyalabikayo buli omwa mulumiriza era ne limu wasasa tuwagulu namulabye ng'akyogera tiyalabikayo waliwo n'omwami Kacuba ligwe yakoze ko mwamutumye mwani limu wasasa tuwagulu ne ate no ogamba kagakwata kagafiitinga ne yawasigazimu gwe bamulabye gwe omulabe ayina amanyaga ana erimu liri wasasa tugali waggulu kati ne waliwo n'omwami mulala gwe nalabye Kacuba ligwe yakozeeko nga naye alumiriza n'agamba nze naliyo ku kitanda nende teyalabikako abantu abasinga bona naye simanyi wano waki mukwano mu kulwanira ebintu alaze nnyo nti ate omugenzi abadde amwagala nnyo yasinga okutabula buli muntu yenna yasinga okubanga atabudde famire ntayagala ekwatagane naye omuntu yenna ayagala okuyamba abaana bali 21 omuntu amugjeeko ono we 40 oyagambye mbuno mu senior 6 yasoma midwife moyo twamugjeeko ebintu tebikwata ayagala okuyamba abaana abasigadde wabiri okkirizibwa okuyamba bulungi nnyo naye tobayambira mu linnya lya Paulo Kafeero kuba amateeka gaba bayambe nga ggwe Ssekinoomu era obayambe nga bo naye ndamwe baana mulekera okukola interview nga mugamba tuli baana ba Kafeero ze ndowooza sawa ya leero soka tukijjewo wabula tukole interview nga tugamba nga tusaa buyambi wa otuyinza kubeera mu bulamu bwaffe tusigazaayo soka tukiriza kati abateeka kigagamba nti temuli baana ba Kafeero nga we munoonye obwenkanya naye mwonna mu kunoonya obwenkanya nze njanye tuberemere ku kyoggula ettaka kuba oyo nende programu ze tezikwatagana interview tezikwatagana yagamba abaana bano ba Kafeero n'abaana agamba ayagala bafunire ettaka nalanga bafukamidde abafuna ettaka ebagenda okugenda Kafeero balina ekijja ayi lwaki afuna ettaka eddala kati ate era bwe babanga nende muganda wa Kafeero bamubuuza lwaki abaana bano tobatwala kuwa kuba watugambye olina ettaka batwale babiri nti saagala ate abaana bange bakule batandika okugamba mwe babaleeta buleesi ate nabo babagobaganye kati yintabuyuze nawe kenyini abaana olabe kwena kyobanoonyaamu tezikwatagana bulungi naye tujja kusaba ebintu bino bikome Kafeero asooka afune ku buweerero n'abaana bafune ku buweerero n'ebintu bya Kafeero bunaku tufunayo ekipya buli lunaku omuntu yeyansanyusa Yeswazi taddangamu kwogera ku be baava wali ku gundi ne gundi munnange ensonga zikuta ekintu kikulu Stange Sekandi ayogera eyo omuyimbi yagamba nti yawandikira Kafeero oluyimbo lwa Kampala mu kkooti ate nimenya wagera kuvaayo kubanga abantu bonna bagamba buli kigenda mu maaso akimanyi Angel Sekandi asirise ne Papa Misach yayogera Kachibula balanso kati wala ebintu byamu aseesaamu gwebuuza naso gamambo Kan Records yali ya Kafeero kalenda for the first time nalabako Mama Flower ngatabukidde Senkubuge ku gundi ku TV namugamba nno labika gwe nawe nno ebintu bya Kafeero bino gwo biremezaamu mwali wano mwajja ne mugamba nti mulwanirira musaayi gwa Kafeero gavumenti ebalaza omusaayi gwa Kafeero kati ate mukyawoza nti ate guli biki kitegeeza gwe nno naawe olina ekitagatta ne bayombera nno ddala ku TV ebintu bya Kafeero ebyo ne Senkubuge ono ebintu bya Kafeero ebyo wabanga waliyo kyemulwanira mujje mukirage ensi mulage nawe kiri mulage mufuna mutya endagaano yali etya naye mugenda kwawukanya abantu ndala nze tulide ndaba interview waliwo omwana awo basijja kumwogera manya ge yakoze interview ku TikTok account ye nannyonnyola mwami Ssemakula nga mu butuufu weewuunya omwana oyo oba omuvubuka oyo oba ayina bazadde be alina era waba ayina bazadde be ye talina baaswalira yeeswalira era nja kusinzira wano ewo Daasi njozeyoze muganda wange Legal Suspect Legal Suspect oyo yalina engeri gyakwatamu ensonga y'omuganda Sokola yakoze video n'agamba nti ekyamaze abantu byonna byemukola Ssemakula mujje mu bintu bino yenna ayagala okukola kyayakoze
ku bintu bya Kafeero mwami Ssemakula mujje mu bintu bino mumwane entalo zammwe kubanga essaawa abantu bonna boolaba abakuba Ssemakula baagala ayogere nga kye bakola bisirikirwa namukozesa ensobi n'atendwa n'ayogera naye nze nja kusaba papa nyiza okuba nga sinze mutuufu okumusaba naye wanabafunye chance n'awuliza vidiyo eno bagimutuusaako nze nja kumusaba takola interview olw'ebigendererwa ne bye tulina mu maaso kyo gye tulanga nze nga tuwandikoze interview kubanga ebintu bino nze mbyegendereza nnyo bwe wabayo ne concert wabaawo ekijja nja kusaba olaba mwami Lutaaya bamujja mu kalulu omanyi takolanga interview yadde n'emu okuleka yakolanga yakava mu kalulu ne bino baba yaba ku chacho baludda waawo naye nga tukize tugaane Lutaaya ekintu ekyamugibwako kinene nnyo naye wabanga yasobola okusirika zinja kusaba papa ndowooza ebintu bino kyamusomi tebigenda kuwangaala era okiranga ojikuba amabega linda kuba bapromota babaweeyo ssente mundandika okweyuza nga bino byawadde dda tugenda kusula mabaala tugenda tugula abakazi tugenda tugula emmotoka mbaye ku ssente nga tonagula bakazi wano slogan njazikweba nakuzimba ka programu ekyuka I know mpoza tujja kusinkana eyo mu mamotoka na mbakazi nedda si bakazi yesya nga bafunye ssente baswamire ku bintu ebi mu bbaala bakazi mmotoka tobanoonyezanga wantu walala bapromote bintu bisatu byabera muntu bbaala kana nazifuna akusubiza ensi neggulu nakati tuli mikwano gyo nizo mala wiki sisatu nga sida musize mukula ku Monday nze mpozi nakulya ku Zoom tochikola sefula gwe kyo ngamba President Museveni ono omulaba mugezi ngojjeko kuba nti alina omukisa mugezi gw'omanyi abantu abeetaagisa ssente mu gavumenti n'abafiiridde ebintu ebyo nga bamugaso gw'omanyi lwaki President awaffe kubanga amanyi zigenda kudda amabaala gani bwe tunywera gaabwe ate moloka eya miliyoni 10 promota awaayaga obaaga kubanga alinayo essuubi ly'endala kati ye President amanya kati ageze mu kibanda kya gundi nti wasula muto ajjo ya 10 asuddeko 3 emyezi egi oba givugide buli mwezi agivugide miliyoni 10 kati kuoba ababaala gajjula kubanga omwenge yaguongeza abakazi bagulibwa ne bawaayo ssente bagala abaana ku masomero bagenda mu butale kacovula nti bano abasuubuzi abasimbi akageri kubanga kyete omusuubuzi oluzikwata agenda kyalina kusuubula ajja munindira ku musolo agamba ate zirwawo okudda ezamwe zanguwa abasawo ne babeerawo nga balaaja n'abasomesa somesa naga tumaze emyaka egi twagala batwongeze baga oba oliawo nga baga nti wakenzo ataddeyo obuwumbi 7 ko obukomawo mu ddakiika kenzo oluzikwata ng'asooka wako sewa 10 sewanga agenda akola video shoot kati ku video shoot yawo afuna omuntu amwambaza wa miliyoni yezi franka wa miliyoni 10 owa makeup mu ddakiika 0 mkwegamba twakodde interview eno nga miliyoni 5 sowa mazoga spendinga so mu ddakiika 0 gundi speed miliyoni 1 nga tewali kiriwo kati ye president ye bwatu abale ebintu bye bana promoter kambawe Deviko kati njala tusooke tugende ku kivulu kyammwe kye mwabaddeko ekivulu kyabadde kitya ekivulu nalabye omulyango nalabyeko abantu bakinsanga balwanirawo nalabyeko bagamba nalabyeko video emu nga Amoti ne create ba performance nalabye Maria Chite ya performance Kapete ya performance Madra Kapete yabadde ino okugulawo Kapete yakoze yagudde wera yamaze naakola abaguddewo babadde ba Fraser University bebaguddewo gundi Madra nchiko tebakoze teba performance akadi sijja kulimba kubanga nze ate show yabasaze era balance abasinga tebagenze naye abana abadde ku mulyango tebafunye transport abaze bakabatambuliza bigere senga nantume kata kunamire Abitex katolaba omuntu atambula kuva Kenya najja ngagenda na mugongo kulamaga yebera mai kibera mu mai niyo omuntu okuva wali egoko gende mukwano wali mbaze kolanga manyibwe okuddayo nokugenda nejjuguli oli ebera mandi enti ndi mu kutambula ekisookera ddala Abitex yekokola senga nantume yakubye meza
Gomez nazigwanika aguna mugamba leero ogenda kulaba ku miguwa gyotalabanga ko singa tomba balance wa. Ekisooka kya byonna nange nja kusaba video yange eno yetuke ku mukulu Abetex Musinguzi. Ye yasoose okukola record mu Uganda wano okuwa omuntu emiliyoni y'ensimbi nga tagikwatangako. Ani gwe yawadde emiliyoni nga tagikwatangako? Nga tagimuwangako. Nedda. Wumite mwamuwadde emitwalo 5 n'agamba sijja kujja. Yazze yakoze. Yamaze najja. Anti yagambye bwali kyabala mbawadde endala zimumpadde emitwalo 5. Mulimu abantu nga beetaaga emitwalo 10 n'okuwa Abetex ssente. Nze esheba kubanga yadde yange mulimu abantu nga baali bateekera kompasero kulinnya waabwe. Waliwo yalinye ku stage n'agivaako nga talina gwasesezza. Era omulabye? Tomanyira Saalongo. Saalongo Saalongo kyakoze stage wakirabye ekyankanyiza. Waliwo yazi ne bazadde be ne bavaawo nga we bazze nga tewali asese. Kaakati wamulabye? Abetex series yawadde mukoddemu ekyange kati wamulabye? Namulengedde ani Abetex series ziyadde ba comedian abamu babadde twalina wali azibawadde abamu anti wano nalisi yaba ne comedy ne muhanji obusigadde bwa mitwalo 15 mpitiyako mpitirawo Chukamba Chukamba Nesani Yesane era simanyi president coordinator wo yaani yali akwasa ekintu kino Kapere Wumite banabe embalala simanyi gudi yazoli gwali ogamba tajja nero tumuganyira koko yankubidde adamuganye kwa tumuganye yaani mpozi Kachina musika China yazze tiyasiseza yadde omulema yalina okuba ko omuntu ayita kula bwati tiyabaddewo lwaki Abetex yakwata nawo abantu sente kati njaka tugende mpola menyera list y'abantu bebawadde sente nga tebazikwatangako nga tebazibawanga mu bivulu Chukamba sere zabawadde bayita zibawanga okujjako nze nali nkulukirizo ziba bw'okyobala sere zabawadde tuwali yali azibawaddeko akakadde bayinza okubanga bayisizaamu oba okubanga kakadde tewali yali azibawaddeko Chukamba ne Sani bakoledde sente batakakola yankomo oba tovudde kisaati ne malaria MC kisaati sente zibabawadde Abetex zabawadde tebalina baali bazikoleddeko yali alizikolera akakadde sikakadde ani simenya muwendo naye nkugamba abantu sente zibabawadde abasinga babadde mu kakadde anti mpuliriza ongambye okumenyera abantu sente tuziveeko MC kisaati bagambye abasinga bonna babadde mu kakadde MC kisaati ne malaria sente ziba Abetex zabawadde tuwali promoter agenda kuzibawa yeye tubali zibawa ne Chukamba Kapere sente zibamuwadde tuwali agenda kuzimuwa Kapere agenda ne Dubai yakunganya sente bamuwa sente bamuwa yakola ki yali ageze bugezi ne president Kyagulanyi ekitegeeza yali ageze performinga ogamba okuperforminga kale kira maaso oyo yani Wumite yafunye 5 oyo ye tewali asobola gamuwanga agamuwa akole ki bangamye n'ekizike yadde akibaka yadde ategeera kusasula Abetex okulinnya ku stage ibona Abetex yapa kukunula batwala bwa kitegedde bulungi abaana abakoze omulimu omutuufu ate bagwana sente be bannamuyomba bakoze bulungi nnyo batuli bulala bakoze bulungi nnyo bonna balabye bakoze bulungi stage bagiyutilize bonna Jose Chakala talina maanyi ebyagazuwagazuwa talina yadde tondera otwanyi teyerijja ku Sibbi ye Sibbi tamwerijjako Kasibbi kalifane era nalabye ekibiina bonna ng'ebali ab'amaanyi bali mu aba asooka Tata Kimbo lwakuba tateze ndi muwagizi kyekizibu ekiriwo nedda ava ku muwagizi we kati ate naye bajjaga nti nyo emotion nze ndi muwagizi we oyo olaba obulango bwakuba skiti yaziwandiika nze Tata Kimbo ebintu byakola ndi muwagizi we
ne chimbo wawe noyo mukazi we yani asi mukazi we naawe anati azanyanga mukazi we ngaba yagwa nnyo kwagala omukazi bwatu nedda oli alabika gundi kojja mwana wa kojja kati tata Chimbowa ne banna ababiri abo ne Sibbi atwa ne Chimbowa asinga Jose Chakala amanyi ku stage tufudde kakati nono yali mukasuna beni ayambala gomesi yani nakanja yoyo mama nakanja nawo kayina amanyi kati abasigale tuli mu level yemu nabo we tenda wamma olabi ne bintu we babayita abantu ebwerwe Sibbi bamulowooza ko mango kimanye ekyo gwe kyobo omanya nyanga kyobo kwanza shamusaba bwana kuliko mukwano gwange ngojjeko nti nzitala Chimbowa ye mwagala bwagaza akola byenjagala niye bonna ngebe kuliko mukwano gwange yayoza mugundi na janga yayoza mu Dube Sempata kati na amuleta mu modernity naye anti Jose yazze nayagala ate wabewo ekinyawo agwewo hey stage mumire mama nyabo ngoyizo gamba ate nzenzize kwenyumiza ngoyizo gamba nzenzize era ate pastor pastor ina mukumanyi naye kati mubona olingo ngamba nti ate ye gundi talinamu yadde ate musiramu ane pastor asinga Jose Chakala amanyi era ku stage enduru general byagabyajo ate musiramu naye asinga Jose Chakala kana n'inyizo Chakala twatowooza nti yabasinga bonna amanyi yasinga obutabana amanyi kachi yakola kyenalabye erinnya yali wanika gye liri waggulu naye ndowooza content we abantu tebamutegeera erinnya aline gajaga Jose Chakala kati namubuusa amaaso namuvaako era singa bakyusa olutambi nabeera nga yasookawo ku stage anti yefu asisi yefu ndala ayinza okuba yomu ku bakulu muli yayino sembayo kisobokera ddala content we kugamba abulamu content afitinga mu linnya lye balina tuli bulala then we bamala buli omu n'abeera independent kati kuno babapangisanga tuli bulala kati bamala waliwo tata Chimbowa waliwo pastor waliwo musiramu naye kunoza bazenga tuli bulala tata Chimbowa tebamwesimbako bonna anti kyoyokedde kitovu bamwerijjako si wa leero anti bonna asobola okubagatta kanywa bonna ne babeera eri na staging eri ate kali creative kalabanga ekintu kakitandise nga kalaba abantu tebagizinga kakyusizaawo ye ne Chimbowa we ne mukazi wameka basatu kati obajja mu tuli balala bateriiwo ebe nga oyinza okugamba nti ekyandemu leero tebafumbye matooke ate gasinga okwagala kati kyekyo era kyemmanyi oba opangisa olaba nga edyewo yakubira akayimba kali tukiggale naye gata kwa firigo nesituka okimanyi kino nga buli omu agamba twagalirako yawe edi yawe kakati era abaana ne bakola show tata Chimbowa ne Chimbowa ne batajja emigga egibeera waliwo ttaka kwasibwa ku kisimu abachakala mu nnyini anti musiramu ate wajjako enkofiira n'ekiro ekisati kyayambala tomutegeera omuyitako n'ogenda n'agiwona yagiwona nakuyitako kawono ono omulala omuwanvu omutini bapasita bali babiri pasita ali omu waliwo ak yahaka oyo nono mu bonna yasinga obugagga alina amaduuka g'amasimu gadgets biki yasuzanga bajjoze ekyo si kyemugambye neŋŋamba kale era gwe wakiŋŋamba anti oyo yali muyiribi n'amala n'akola edduuka nze nakigamba nakusanga wa kati naye weyeyambula engoye zo zino omuyitako aliko kali creative muko naye pastor tabula pastor yene waba anti you already face twagimanyira kakati ne bana yali mukasuuna nakanja naye wajjako kakyali simanja kubuza ambassador ndi yebloka imugala anti yamupa we yali ava ewa akanga jasula Suuna namupangisiza naye Suuna wagenze era ndani ninga wayambadde mu Namasaka tujja tukawera ndani komawana kakati naye wajjako gomesiza Suuna move kasukira bigambo bitaga wajjako uniform ze naye akuyitako n'agenda kakati pastor yalina omukazi ali olubuto Eva ne Chimbowa wamala okujjako giri emiziina gye naye akuyitako n'agenda naye ate ye tosobola mukuba kuba olwedde ogambye wojjamu kakati
wokwata Kimbowa Tata Kimbowa n'oyo omukazi wawe n'obateeka wali tibula ne bateriiwo eba eweddeyo kakati ate era tuli bulala eyo eteekedde kukwata bulungi nnyo Sibbi emukwateka kalira ka mwana nti Tata Kimbowa ne ttiimu ye singa badde ebbali akatala ke babasigaza kawaka Sibbi yekka singa nako kazikira tebaddamu kulaba yadde eba teriiwo eba kulimba lwono manyi audience ekulaga eba kulimba lwono Unknown Limachi nti erinnya lye wate bakyagimanyi anti oyo omwana Chakala omujjonkedde nnyo olimba Jose Chakala hani zibadde sibalabanko ku stage gwe gwasoose mbadde sibalabanko naye nga bulijjo mbadde mbuli abatenda amaanyi kumbe ab'amaanyi babale era ngola nti Eagles yalingawo gaga tugende bamayinyi kati mwami Ssemakula n'agamba bamayinyi yaliteekeddwa okuvaawo ebere Eagles ne bakirwana kati Jose ateekeddwa okulwana afiitinge mu linnya lye erinnya lye lyalina ly'amaanyi nnyo content tayina naye mulabye atuuyanye nga yenna alaga akoze nnyo ate gwe bali walabe batuuyanye kwekubali walabyeko ani yadde atuuyanye manyira Jose Chakala yakozeseza amaanyi mangi nnyo ate n'atalabika kaka ate bali ne bakozesa obwongo butini nnyo ate ne balabika nnyo bali bakozeseza bwongo yakozeseza maanyi kati gaba bino omanga wali wamulabe nesanje pesa limu nali nakala ate yakoze ensobi weyajjidde wano hype nebula yaddenga ina kyano yaddenga akola manja ku freedom state kulonja jigi daga ngene nkyusengo yadda ngalabe ate abantu kyenalabye ababalaba babagobera babamanyi bulungi nnyo bamanyi ulakuboli mato gundi yajja kuba Jose basira kuboluyimba Tata Kimbowa ng'akyayogera nabanga ajja n'akoma ku stage awo naye ng'era olabanga abantu bakulaga nti awo yajja tumumanyi yoyo waffe owa Land Road yanajja kusejja nayogera ennyumba ze z'ayina atamugamba kasatu kutegedde oyina ennyumba kale nejjuwa n'ekirala omwana oyo ebintu byazannya ye abeera smart abantu baagala kubagira muntu abasinga kunyirira kakivula nti kano Tata Kimbowa n'ono Sibbi weeva babeera bakyafu abantu balowooza bali mu level y'emu nabo katubagira bano baavu bannaffe kano Jose nene kibagana kusikanga Jose azze banyize bunyize ate ne sano ko nyamusinze enduru konyo nchi yakoze nalabye ne goni ne samya ya enduru baji mu covid mayenda kule gela bas edda kule dio Uganda yabanga gira gona bagamba tugaddo sango jine kagira ko sabya kyokoze wano omulangiro okwambala ebivava byali bitategerekeka bakoze eki wangamba ndi ayambala bitakwatagana oge bakoze eki babo bamsanyukidde nze natogenda ku show ya J ya Abitex ekya nyambye nnyo kati zina namenyira abantu bensa ku stage ate amaanyi ngensobola okufuna yendu nsambye omusinga amaanyi ku stage angambye nalabye nga nyina abantu bensinga amaanyi ku stage era nga wenjirinnya nyina byensobola okukola endulu nenzifuna era nenfuna omuntu ateekateeka obulungi Jose Chakala tagenda nanyimirima bannange tasobola mama eti yakoze ku show zembadde bayize simulabanga ng'ogyeko gamba nti ku gundi kuno mbadde sibalabangako gwe gwasoose ku stage mbadde sibalabangako gwe gwasoose era ku stage benadde singa okwagala okulaba nobeera disappointed era nga nze manyi nti ye walinya ku stage ye Kamiliyoni waffe Jose Chakala gampedde nga ye Kapere waffe bannange erinnya lyeddene nnyo ku content gwalina ateekedde kukyusa afune content oba si kyekyo ku stage wano afune ng'egyakyusamu oba okubanga tajja abireke asigalengayo kubanga ate ayo n'aba nekyo badde bazimbi
kati abo nabo sereze bafunye ndowooza zibasaana kuba bakoze bulungi. Ate oligo gamba tasiza yinza okuba ate yatutte nnyingi. Waliwo ab'embalala omuli MC Kachina oyo ebbanga lyadde akoledde comedy ne banne sente zifunangako zibamuwadde. Era kabuze kata n'emmotoka bagitomeze nga baddayo. Lwaki? Abel seze yadde zadde nnyingi. Ebbanga lyakodde comedy emyaka gya 2 oba 45 abaita funanko sente ezo. MC Kachina. Nada zifunanko. Ate nga bazimuwa kukola ki? Eyo wamanyi MC Kachina. Yes. Omanyi MC Kachina akola n'ebivulu. Akola. Ekye MC Kachina wakiwulira ddi? Akikolera mu compound ye. Naye bwe mwagenda embalala yakola ki? Kale mbumuwaira. Simanyi. Tawuli anko kivulu kya MC Kachina. Bingi nnyo. Ekyaka China akiwulira akiteeka mu bbanga. Nzigulira bulango. Ab'embalala bonna ba comedian abo. Sente abetekisi zebawadde. Tebaddamu kuzikwata gwe gwasoose gwe gwasembye. Bobby Brown and Nilo sente ze bafunye ze zasoose ze zasembye. Ate nabo balaba oyo azanyanga Bebe Cool. Bobby Brown. Amanyi comedy nno. Naye mu bufunzo yinzo ganti yakona ninga amanyi kuba yayambalanga nnyo kalakita ya Bebe Cool eyo ng'ate agijayo bulungi. N'oyo munne ati muganda we yagimubbako ate n'agiperforming omusinga Mulago Boy. Kati n'oyo munne kapo ya bali beeroze Alan omumanyi eta Alan ye Mulago Boy. Mumanyi kati oyo nno bagatta maama. Kati ate ye bwazanya Bebe Cool atuteka kulaba gundi. Kati barabara bali balonze kapo yabwe nga nnungi bakomanyi komedi naye Dio si kapo. Dio so duo. Omupiira gwatuula. Omupiira gwatuula. Waliwo ekikulu abala sibamanyi mannya. Mbalabula yokuti. Nange nalabye bantu bitade sibamanyi mannya amalaba ku stage. Abala sibamanyi mannya ninga mbalaba ku stage. Baguni bakoze batya? Shawa ne family ye. Kati ng'oggyeko okubasaasira nti bano balema naye tebalina kye badde bagattako. Kata ne Shawa n'oli munne Sami. Ye Sami. Kakati ate kano ko kalwana n'omubiri gwo lugenda kubanga Land Road. Omubiri gw'oli gulaga mugagga. Ebintu bino kati oli omukompe yalinga ne Kasozi yani. Maulana. Attitude zaabwe tezisaana mu bintu bino. Kano ko kalwana ketetenkanya. Naye maama ne taata twabakubidde enduulu. Bakufunye enduulu. Naye nga twabakubidde enduulu wa nsonga. Lwaki? Kuba nti bakadde baffe bano balema. Tetwabakubidde enduulu batuyimbidde mu bazannyi bulungi. Twakwadde omwaka so nekira nti bakadde baffe. Naye ng'ekyamazima ne bagamba kukola concert n'abaana baabwe tebajja ate abamu. Era tebagamba ko tebagenda gikola. Naye nga twabakubidde enduulu nga tubasaasira n'okuyimba kwabwe kugende mu maaso. Era nze nebaza mutabani waabwe ye Sawa okuba nga alwanyeko bakadde be bano nga bajja. Aji Kazibwe Kapo. Togamba mu sente bamwale tazifunanga. Sente yazifunye era njoza Aji Kazibwe Kapo yampadde omutwalo gumu mu 1000. Yampadde omutwalo gumu mu 1000 naye nga ntambuza mayiro 10. Omutwalo gumu mu 10 yakuwereddeko withdraw charges. Nzo yayagadde Kapo sakitegedde wakikoze otya. Ate oliriza wowe sitikira omuntu omutwalo oteekako 1000 lwa withdraw. Kyesategedde yada kwa lwa withdraw. Kyesategedde Kapo kiyakoze. Yadi yakamala okumpa sente bwati Dr. Kwefu nankubira ate essimu. Kati saategedde wabujonzi manja Dr. Kwefu kasooka ankola wali ku front page tebansasulanga. Kati saategedde Aji Kazibwe Kapo yagambye Kwefu nti ono musasudde. Kati ye Kwefu yakubidde agamba ki? Tayina yadde ensonga n'emu okujjako okumbuzaako nga wembuze.
nga nduli ku kubiri twaliwo kyenkugambye nti bano twali naye wali kyenkugambye nti bano kibadde bagala kibadde bayisa okukisitegi jono ye mujemu era mu byafaayo nyinza okubanga nze nkyasuula sere zagikazibwa kapo ennyingi omutwalo gumu mu 10 gwanko ng'aguzinze bulungi nga oyinza okusuubula omuwala alinye bodaboda agende kikonde kwata naye abazee b'ebbama bakoze batya audience yagireese abazee b'ebbama ekyamazima nga siwaayidde muntu yenna nabadde maze okufuluma nabalabye nga beetekenkanya naye omukyala tewabadde bantu omukyala temwafunye bamala Irene Nambiru yazze ku stage ekyawazanga balowooza nti si yeye lwaki nange nadde sikkiza nti yayimba lwaki byamusobyeko nange nadde sikkiza Nambiru yali ku stage lwaki mwade mugabo lwaki ogana mudatukiza nti yabadde kyenalabye nti show zino ziba zinategekebwa show ya comedy ebeere ya comedy nga temuli muyimbi yadde n'omu bakiyombyeko abayimbi babadde dakiika nnyingi ebeere ya comedy nga temuli muntu yenna ayimba yadde oluyimba lw'eggwanga taata Saamu togesekoddeyo kwa Irene buzibu ki obwatuuse kwa Irene Namubiri waliwo olunaku nga abantu baganye twagenda kuwagira ne bagaana ku baganye vibe yadde ntini nnyo ate abayimbira kino mu kiiko ojjanga mu kifaananyi nga okubye ennyimba 2 nga kiganye ng'olaba oli akyanyiga nsekere tolinda kunyiga kiku kite genda bugenzi go back dayo gy'ova taata Saamu munywanyi wange yakikubye ajja stage n'ajabya yasizo performing maama Saamu munywanyi wange mbadde n'okumulaba bayiyeeyo content bamazaawo bayiyeeyo content gwe bamazaawo tata Saamu stage yamulemye bayiyeeyo content yaze na nkoko yakunywa olubuuta kyaba tawulira we nkoko yabagyetaaga bayiyeeyo content bagenda kubanga bawa abantu Kayibanda namulabye nga mu bijojowo bye yaze n'omukazi mbu yerandi road we ebyaddala stage nakibakozesa ku stage comedy amuveeko nika tolwania performance obulungi buli omogo oba ayimba ayimbe oba tayimba akole ki abireke comedy amuveeko Kayibanda si akola festival y'embizi asigale mu mbizi ze waliwo obwana wabita Bukuleza University bwasookeddewo ddala tebwakoze bubi audience yawe ekyanyogoga omuntu asesa audience etandika obutandisi muganda wa niwe aba asisizamu abantu babiri omuwe ekitiibwa Jjajja Bruce ekituufu kyakola akola ne Lydia yali Mukamaliya ki ekituufu kyakola Jjajja Bruce sikimanyi naye ndowooza agende mu maaso n'ekyo kyasisiza abantu kubanga kyetunoonya abantu kuseka omulala yabaddaani lwaki Maria kitya performance Maria kiti yakoze bangambye Maria ki Amoti n'akatambika b'Amoti nkalina nga bacomplaining Amoti yali akuja ku stage bwati n'oliba tebaweddeyo obudde bwadde buweddeyo ge mazima amatuufu kyova agenda saa yatuta obudde bungi okumanya mu nsonga ya saha eyatuta obudde bungi nnyo yayimbye nnyo n'ayitawo kubanga buli bwamuwa obudde kwateekeddwa okukoma era newuninwa gyo nekinyirira wuninwa gyanyirira wazine za promoters muwe za promoter lete nzimu ne embala seza ba promoter ngozi balide nnyo mu side yaba kande batazimpa tenyinza okutuka genda kulwala police kati ndozi ko ngamba babazireke ogenda kunfa andi sente zino ogenda kunfa ko singa lwazo abantu bagenda kutuka mbazireke mugenda tufa nze twalize zina mu suubi ne wayo kade saza abali mu kuma obubande
zijema Wuninwaji ya performance bulungi nnyo. Guest artist, surprise artist yabadde Dia Jazzy. Omuntu nga ayine oba kiwa kiyita batya naye bannange. Buli muntu kyetaaga yeenoonyeeko. Mwami Abetex yali ayagala alimpa Ronald. Ne ya performance. Amuletenga surprise artist. Ya performance. Yalaga amuletenga surprise artist. Neri Dia yazenga gundi. Surprise. Naye baanonyeza alimpa nga talabika. Kali n'alimpa. Celebrex yamuwadde. Naye yabeera n'olimba tebazimuwaako. Andi bega bituufu. Sene kwe yafuna ne balance n'agulako enkima zaali ntono. Gambe naye yabeera n'oluyimba. Tewali amupangisa n'amwasire Abetex nga ze yamuwadde. Era mu bufunze Abetex ateekeddwa okuba nga bamulesa afumbya miyaji. Yagambye ye tali bulungi. Era okumukwata nga alina ssente ayogera wazijje. Sawa zi. Tayina siringi ebi. Senga Nantume ya performance atya. Kuba we yavudde ku stage n'awalabula Abetex omufiirako. Kali kyoli mu kwogera. Kibanga kubuuza muteni mwambizi nti yeyina amasavu. Wogamba Senga Nantume yakoze atya. Nga bwe yakola wa. Ne baseka oba ne bagaana okunyiiga oba ne banyiiga. Kubanga ebintu tebikyuka. Ayimba ennyimba ze bbiri n'ayogera gundi ebyera. So kati abaseka baseka abatula ne batula. Bwatyo ali awo. Kati olwaki abadde buli muntu yenna Abetex yamugambye bana balance tujja bamuwa ku Monday n'akomba ku pass. Yabagambye ddi? Ku Monday. Anti y'olwaleero. Kati tuloba obunazi. Naye ye gundi yakombye ku pass. Nantume. Mbu yavumye oli. Naye nnyula n'amuwa ssente. Senga Nantume abatamumanyi talinnya ku stage nga abanja alinga Eagles. Alinga Afrigo. Era abalinnya ku stage nga abanja Abetex. Abetex amanyi nti Senga Nantume yamuwadde ekitiibwa. Talinnya ku stage nga abanja. Kojja Kabaya. Nade nina ndaye performance ye. Siddamu okusanga ku stage. Nange nno nadde mwagadde nga so atagenda kuyugumya gundi eyo. Nera tukoye chance emu. Tukoye chance emu ebigaana. Siddamu okola ku stage. Kiwanyumidwa. Ate oluyimba lwe yakubye. Abeera n'oluyimba lwe. Naye ku stage. Tumusanga. Siddamu. Kati ku bantu bonna baleese 10 abasanyusize babadde bameka kuba ndaba bonna abasinga baluli. Madu atandikiko sente balidde za bwerere. Deposit. Abantu abasinga endongo yaffe n'ogiraba. Kasita oli akusipatukako ebigere ebi. Kasita akusipatukako ebigere bibiri ng'obadde omuwadde ssente. Kite. Kataasi kiba kyawedde. Kiba kiwedde abamaze okuwunzika. Aye nabo nno baafuna ssente. Madi ati nekiko baafuna ssente. Maleki yafuna ssente. Amoti yafuna ssente. Nze performance yanumye nayadde ya Amoti. Ng'ayakatandika. Kwa nadde nje yesunze. Kati no Maulana ndo bali bakyayimba. Baguuni bayingira mu buyingize n'abaana abo. Bobby Brown alinira. Nga bano bakyakola ng'olubafaaki ng'obudde Kapala yadde akyakuba impula ayanjula ne bamuyingiramu ne bamuyingiramu gamba obudde buddeyo olwo nga Wininwaji ajja. Kati nedda kati eyo mwate mukola nsobi mwalanze comedy festival naye ate favored mulaga mwate mugiwanya abayimbi. Naye nze saagala kulimba bannayuganda nti Abetex yafunye ssente. Naye agambe teyafunye. Ssente ayina. Era gavumenti wewe esobola okumudduukirira. Jawo ebintu byo. Twala eri. Mwatutamye ebintu ebyo. Rubbish yennyini. Oyo nogola mukoddomi wange. Nawasa waabwe mbasoga kivula weda mulise yeebakemu. Tulina kye kirala nkute. Galero natta. Leki nyagala okugamba. Ebintu byamwe ebyekisiru mubirekera. Kale tubirekedde awo.
So malirizo kiwunzi sese ba mu government ye muweyo. Aha, akikyale kyamba kyeggwanga kyakozaawo. Abetex yawadde abantu emirimu lunaku lwajjo ogw'omukaaga abawera abantu 350. Okay. So Fadas tufuna seto ki kufunamu. Abetex yogolaba ayagala nnyo. Buli business ebane ki? Ne Ross. Bameka bakadulukirira nga bakoze Ross. Tubireke. Nemba abantu bali mu entertainment mugera tuzalira obuzibu lumu. Ndowooza ne bwengenda kati. Olagawa. Temagala bakwata kaloma. Gwe nina village nakuweereza. Ya omusiramu. Eyagamba nno bano bintu by'okutuma ekika biki Mukabaka yali yeyagaliza ye talina buli nsolo alirya. Ye n'agamba ye kibuuka era yanoonya yateekako omuntu n'amunoonyeza na kibuuka era kati afumba wuwe. Ebintu ebyo yawasa ow'omuziro gwe. Ebintu ebyo ekisobola okuleeta obuzibu ku bakadde baffe. Olwatulaba bano nga twoga balaba vidiyo zaffe. Bateebereza okuba nti tulina ssente nnyingi ze mutuwa. Bani? Tujjako interview. Bali baseeka. Kati baagala bakole ebintu ebyo. Bafune ssente. Ekitaliyo. Nalabye mukadde wange oyo gwe wansindikidde. Ate nalabye babiri. Waliwo yatega muwala we kamera. Oyo naye ali awo. Naye mukadde waffe yanyonyo ku kamera. Yasuka n'amutega endabirwamu waayita. Kati ate ne mu kisenge n'ateekayo kamera. Kati alaba amuwala ayinza okuba bambi tamanyi. Yebi agize bera alisudde mu bwati taata alaba. Amabina agasitudde taata alaba. Nagambye buzibu ki? Oli yawasa wa kikaaki. Era yamugamba toleeta omuntu omulala yenna nange erinnya tetulifaananya. Bakadde baffe abo ekintu kibakola kikyamu naddala mu Buganda. Nalabye omu ku baseeka bensinga okuwa ekitiibwa. Bwe nali mpadde ne ku ssente zange ng'akola ebintu ebirungi ng'agamba nti ayamba baana. Ayamba abalalu ebintu bamuyita Seeke Zubatu. Zubadu. Ye Zubatu. Zubadu. Byebina byemu kikiri. Nedda. Seeka Zubatu nkuwa ekitiibwa. Zubadu. Nkuwa ekitiibwa. Ate oli omu ku basiraamu bensinga okwagala kubanga ebintu byasinga okunjagaza. Teweenyinyala abantu bonna lwomu naawe ofiitingawo. Naye wakozesezza olulimi olukyamu ng'obuulira irimu yo. Nga abategedde Seeka kiti, abamutegedde oyo batategeera, n'oyongerezaako n'ebigambo bye ebirala. Naye Seeka Zubadu otambulire mu pulimo. Seeka Zubadu obadde onoonya amasannyalaze era Alien yagakuwa. Nga wonna gy'otambulira bakummye. Paka wagende wa Alien n'akuwa ku masannyalaze. Essaawa ya leero otandise okuvuma abantu musiraamu. Kakati bano abasiraamu basatu. Yakite basatu bana. Mwami Kiti, oyo omukadde waffe yatega muwala we kamera n'eyawasa ow'omuziro gwe ne Seeka Zubadu. Beetaaga bakola omuzikiti ogwabwe entegerawo eri egi. Ya likes tebakolera bantu. Likes zino zibasise nnyo. Kabampaani. Naye Seeka Zubadu engeri gy'otambula ennyo mu bantu nga tukulaba. Kati ate nnyina ndabiduka kusindikira waliwo agambye mbu n'emmere gye tusinga okulya singa ezuulibwa nga tugirya nnyo. Abali sayidi eno. Abali sayidi eno. Yes, nakalabye. Tebakkiriza kugirya. Mugiboole nayo. Mugiboole. Mujjaffe enjala. Musiraamu. Ffe mutulaba tunywa bbiya. Naye baawummula banywa bbiya. Mu kisibo adiba. Era mu kisibo bbiya adiba. Musiraamu tulya ettooke. Toddamu kulisaba. Tulya omuceere. Toddamu gusaba. Mukadde wange n'obuzibu bwavudde ku ki? Yatega muwala we mmira. Ne kamera. Ne kamera. Kiwakola kirungi. Era mu bbanga mpaawo kaaga. Tewunyanga bagenda omanyi lwaki bagamba nti yakutta omuntu oba yakutta ekisolo. Wabawo ebintu byogenda ofunaafuna ebyekisirusiru. Kati abantu bwe bagambidde bwe babuulizza watya nga oli omukyala eyagamba nti oli yawalampanga ddeeka y'abaana nga naye yali mutuufu. Nti bano abantu ebintu babikola. Era nze
Katikkiro yayogedde era nga bali mulaga Muzeeyi Magala. Of course. Nze ndowooza bakadde baffe abo batubuulire bubuulizi ddiini kibi egamba. Ayagadde akyuke atayagadde abikole. Amazima Mwami Daasi zesira kutega mwana wange kamera mu kisenge sisobola. Era w'omuzeeyi wange ojja nevyamu ebyekisibusiru n'ogwa maama sisobola kubeebakako. Bwe kiri sisobola. Naye mukadde wange oyo akikola yateekako na muntu mulamba amunoonyeze. Nze mwagaliza birungi byereere agende mu maaso ng'akola ebintu bye. Naye nze nandowooza nti entalo z'eddiini zino bannange tuzireke. Tugenda kufunguka obugo wano. Ebyeddiini tubireke. Buli muntu wali walabira enjuba n'omwezi. Omuganda muleke abeere Muganda, Omunyankole Munyankole, Omutoolo Mutoolo, buli muntu abeere wali. Ebyeddiini tubireke. Kubanga nze nyina mukolo gyange abasinga basiraamu. Seeka Zubadi nkutegeddeko nnyo. Ne Mwami Kiti. Kyosiga kyokungula. Gwono Kiti nno kajovuga twakusondera nsondere. Baba mugi mulangidde. Ati era ina sente zigule mmotoka. So nsonga tuzogedde. Kati njagala tumalirize ne President Museveni. Yakoze presidential address. N'ayogera ensonga ezaabaddemu we yalagidde nti ensonga ezimu ebya CDF yakola abiwagira. Ani atabiwagira? Gwe tobiwagira? Sibiwagira. Era n'agamba okuggalawo NTV baali balwawo bulwi naye baafuna abiteeka mu nkola. Nze amazima gali nti Uganda nga weerize mpagala ndirize liti muwozi. Okusinza Uganda weeri. Ng'omanye ekiri mu basement eyo? Simanyi ate nali kati omuwagira nvaako ki? Nze saagala gendayo. Anti Uganda kakula eri Mwami Daasi. Ogenda kwogera wano ng'olina looya. Kyokka ne looya asooka afune looya. Kuba naye bamutwala. Ne looya asooka afune. Kati omuntu yenna akwatanga looya tomuzannyisa. Ng'ate si ba looya bano. Omuntu yenna aggala TV ng'ebadde era bwensi n'ensi ng'ate amawulire geete emala gasuusa n'agamba omuntu yenna akwata omuwaanizi w'eddembe mulaba edduka otamwagira oba olina ekyamu ku bwongo. Gundi Wafula Ogutu y'omu ku ba-co-founder ba Daily Monitor. Yali munamawulire w'amaanyi era abadde akyali munamawulire zaali kyalinze last year. Naye yaliko MP ndowooza omumanyi Wafula Ogutu. Yabadde ku Capital Gang. N'agamba babawadde conditions enkambwe kuddamu okuggulawo balina abamawulire baagala bagobe ne ba staff ate babawagira gikuwa baali baagala babawa abaabwe naye yagambye ku be baagala bagobe kuliko Susan Nsibirwa. Yaluwa Susan Nsibirwa yakolako mu New Vision yali gundi Kabushenga yamumetalinga. Kabushenga yabeerera mu New Vision. Nga ne waba president yagikubye nga yamanyisi kituufu era baafunanga nnyo clashes ne president ng'agamba erigulire lifulume ffe tukola sales kuba bajja at the end of the day bagenda tusaba accountability. Kati agamaanyi Susan Nsibirwa yabadde ogika we bagoba interview mu parliament. We n'agamba oba mutugobe ate mutugobe tetujja vunama tuyina kukola kituufu. Kati bano baagala era y'omu ku gundi CDF yawandika n'agamba Susan Nsibirwa nkunoonya ng'amaze okuziggala n'agamba amwetaagamu. Kati babawadde tough. That's according to Wafula Ogutu. Naye Wafula Ogutu n'agamba oba mutuddiza license bate tumugiddiza tetujja mugoba. Nalo bajja kugizzaako. Jero mozi togizzaako. Amino bagenda gizzaako. Wano gizzaako agireke nze mbadde gyenkola. No, siko okuba nti obadde okola naye agenda gizzaako lwa kati bali ayina byayagala. Kubona kutegera okubaako omuwanguzi atya? Nze nimpi kimmano. Oli muddo ziri njovu. Nze sinza gamba nti NTV bakyamu oba CDF mukyamu. Dakuba nti nze niwagizi wa CDF nga nze. Naye ng'oli mutitiso wanika mangu baali bansibyeko kaakati era nawulyako abantu abaali bagamba mbu CDF ebintu byakola mu Museveni tabimanyi n'engamba laba nno bano eri concept bannange oli abimanyi
eri concept yaliwo kakati president watuletedde obuzibu ekintu kyeyagamye mbu ekintu kyayogedde oli kubanda yabufuzi bokka abakuvuganya ekya Bairo oba naffe ababbi enkoko anti lunaave yatulambulire president twetusawotereze mu nsonga bagenda kusiba bannaye bali mbakubanga nkyaloza mbadde sifuluma wallahi mbadde nkyaliyo president yakusaba ogyotereze mu nsonga eno oba nebyabufuzi oba babbise emmundu olaga omusango ogutagwa Bairo musango ki naye ati bagenda kufiira mu makomera mpozi nga muli ku kiki bagambye nti batwala abasibe ne balima nga kimuliko kimwagala tubabeereyo naye atali ekyo president tuletedde ebizibu ate president kyemwagadde yateekateeka omwana ogw'omu senior 6 ejamugala kukwaga ono Miria NTV agali awamu Kasooto bibadde ngajja amaliza one by one yamuyisa mu buli mutendera gw'amagye buli process ogenda okutuuka ku CDF tewali mutendera gw'atayitako ate nga yamugamba jangu ne banno beweesiga recruiting bebo boolaba banenda kugira ekitagatta waawo tugenda kuvaawo ne president yagambye ebintu by'okummangana president awo kubirawo ddala taata olaga waato awo kubirawo ddala video wagirabye saagirabye n'ogagiteera bannange njagala kanjikuzanyiremu wano awo kubirawo ddala lwaki abantu batumma oteekeddwa ng'oli mukazi wo sikusaga owewaka leka va ku mukazi w'oku street ogenda omusabiriza wawaka bireke yagambye nange nagitaddewa gitereyo abantu bagirabe bateerayo ova yeno na downloadinze nyingi ayino yabalo breakers butaba wa Bairo abantu babizeemu yagambye bizeemu slogan yagigobe takyajagala giwulira bakusanga nayo bojja kudonyola abantu eri musimu eri tumalize ne mukyala Miria Matembe ndoza ye musibe akyasoose okukuba president Museveni ekimooni na akasimu ne kavuga omukazi mu Bairo naye nga ateredde ne kavuddo ate bali batesobola mu Bairo nga naye ekiwandiiko anti ebyo Luzungu mbanjawo byensomera ndo nabyensomera simanyi bakituufu ekya UN kiyawandise mbu ebigenda mu ggwanga babiraba wakireka ekitamu social media ali nadde kikusindikira mbwa kiwandiiko UN kiyawandise negamba esobola owandiika mbwe ebigenda mu maaso mu ggwanga babiraba esobola owandiika president agamba Miria Matembe yajja awenyera muyinza okugamba n'okuba muwogodo bamuwa Bairo oyinza okugamba ate bano abaali bazze omweyimirira bannabyabufuzi abo balaba balina ekiro kibakola mu butuufu wawo ne mwami Kyagulanyi balinayambala fuutu no ezo boots ne Cameron yazambalako gyekoma okuba ey'ebbeeyi weyo waggulu n'okuwewuka naye Miria baleeta Miria mu butuufu amaziga ne gampitamu nze ne Museveni yagambye naye gamuyitamu wallahi Miria nanyiiga nnyo ne ngamba omwagizi wange muwuuza akoze eki akatamu akalabyeko Miria ng'atambula nga bamuwadde Bairo ne president yakalabye kyo bulaba yagambye kati ekyo kitegeeza ki kwe kwavudde statement ziri mulekerawo kuwa abantu Bairo osobola okunkonekitirako ne madamu Million enjogera muko naye nambulira akikola atya kuba ekyo kyetaagisa kubanga n'okutegeera obutegeeza wandika concept eyo kyamakulu nti wenyera booti yali mukazi mukulu temumukola mutyo owereddwa Bairo mubadde balabi balungi mande yafeeto weebadde tunaddamu mande eddako within the week tunafunawo ekyamangu Devicom wano wa uwe gundi kyano twagimuwa Miria siri kusonyiwa madamu Miria siri kusonyiwa naye buli omu after gundi buli omu yatyamu nagana naye Miria yakubwa ebyadda alina engeri yafunyamu face nga wallahi toyinza butamuwa Bairo omusekala omunaamukwata eno omukazi omulala n'amukwata ngambe nziralaba akatabya amaziga ne gampitamu ne gavumenti eno erimba president yagambye naye yali yagamba sasita wange bamuwogodde ng'obulamu obumuliko musiibe bulungi